Nadde njogera ne doctor okumala essaawa nga 2. Chameleon, first of all, nina omuntu omu mu ttiimu ye mukwano gwange, so nadde nnoonya Chameleon nannyinnyonnyola nga omusajja tali mu ggwanga, ali bweru naye mulwadde era Chameleon yeetaaga ssaala na tumusabire kyenyinza okugamba eggwanga lisabire Chameleon ne mikwano gye ne buli omu bonna waali basabire Dr. Jose Chameleon kuba mulwadde. Nze namugenza omukubira ng'agenda mu operation yadde tannagenda naye nga bagenda mu operatinga. Bye saategedde kugenda wala nnyo bimubuuza naye nga kyemmanyi ye muyi Chameleon muyi yeetaaga ossabira. Namubuuzizza ne mwetondera byonna binamusobya, so nembuuza ne ku famire ye mama Abba so nemusabira n'essaala afune operation ennungi yabadde agenzeeko asobole n'okussuuka kuba mulwadde. Dr. Jose Chameleon ali bubi. Ye alya anywa? Of course alya anywa naye yeetaaga ssaala. Ekirwadde kiba kirwadde. Omuntu batugenda abagenda mu operatinga ekintu kiba kinene tekiba kitini, ate twetaaga tufiirwe mu ntungo oyo. Abamu kubawaniridde flaga ye Uganda musically tetwetaaga tumufiirwe, so twetaaga tuteekemu nnyo essaala tulabe nga amaliza operation ze mu mirembe. Bwadde oyogerako ne mama Abba ayina kye yakubiddeko kyonna ekiyinza obba nga kiruma Chameleon? Munnange ebintu ebimu byabasawo tega naye ayinza okuba mwennyini ng'akimanyi naye nga bamusawo bagambye mulindeko tumalirize operation tulyoke tunnyonnyole eggwanga. So teyambuulidde. Profit, otegeeza nti mwamaze essaawa 2 nga mwogezeganya naye. Twagedde ku bintu bingi bingi. Nze namukubidde nze nga mubuuzaako obumuluma Mungu nanyamba namusanyusa tebannamutwala mu operatinga. Nampa obudde ne twogera netwogera n'ebirala byonna byenze tulwanagana kyenyinza okugamba ne mwetondera. So era naŋŋamba owaayi Profit, bino byansi kitegeera tujja vaamu bulamu bw'ensi eno tubireke. So n'abeera mukakkamu nnyo n'ansonyiwa ku byonna ebiriwo nannyonnyola n'ebigenda mu maaso ebirala. Embeera eyo gy'oyogedde erimu ebyokwetonda naki tereetawo okutya eri bannayuganda nti embeera erabika etuuse awazibwa eddala? Okwetondera Chameleon okwetonda kya buntu omanya mbu olina w'osobezza weetonda. Ate ddala omuntu nga yali akubeereddewokko n'omanya naye wasobya ng'omuntu obwetonda tegina kikiba kinjigyeko. Kyetugamba nti abantu balowooza nti bayinza olowooza nti walabye ng'alabika atuuse ku extreme nga essaawa yonna bayinza okuba si birungi. Ebyonna tulina ssaba busabi kyo ekyobulwadde tulina ssaba nnyo okulaba nga assuuka. Ali mu state ki era ajjanjabirwa mu ddwaliro ki oba wategedde? Ali America kyemmanyi naye saategedde eddwaliro lyalimu kuba saakimubuuzizza. Kasana mubuuzizza ne twogeramu kye twogedde naye nga nera omuwulire omukasika musike. Mu ssaawa ebbiri ze mwayogedde yakugambyeko nti agezaako owuliziganya ne bayimbi banne abali e Uganda eno? Chameleon mulwadde gwe kyolina omumanya. Omuntu omulwadde tayinza kuba tatandika kukubira buli omu ssimu mbugundi gwakiwulidde oba olina okumutuukirira oba ofaayo gwe n'omunoonyaako. Nange namunoonyezza nno nebbanga eriwera kuva ku makya jjukira eri buba budde bwa misana eno bwadde ku makya ne munoonya nenkuba amasimu nenkola kino kitegeera mpaka Mungu yanyambye ne mufuna. Bwaka ki bw'olina eri abayimbi abatannaba kumutuukirira era naye kennyini ng'omuntu? Sinza muwa bubaka okuggyako okusaba Mungu amuteeremu obwangu asuuke kyenyinza okugamba. Sirina bubaka bwenyinza mula na ssaala. Abayimbi mukimaye Chameleon ali bubi. Dr. Jose Chameleon mulwadde ali bubi agenda mu operations oba either mwali already n'essaawa za kkati wetwogerera. So twetaaga tulabe nga aterera dde akomewo ku magulu ge addemu atukubira endongo.